Wonnyukidde olunaku olwaleero nga poliisi okuva mu kitundu ekiyitibwa Balawuli ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kamuli eriko omusirikale waayo gwegombemu obwala ategerekese nga ye Sajenti Etapu Jimmy ku bigamba okuba nti ono emmundu yasobodde okuba nga bw'eti emusimatuka neera okwekuba omuntu omu n'emutta era okakkananga n'olumu n'omulala alumiziddwa yaddusiddwa mu ddwaliro okusobola okufuna obujjanjabi. Embeera eno yabadde mu katundu akayitibwa Butalange 2 Kawanga mugombola ya Balawuli Town Council mu disitulikiti y'e Kamuli bwe yabadde nga agenze n'omusirikale munno okusobola okuba nga tebayoola. Joseph Badaza agamba okuba nti ono yabadde azizza omusango kyokka kigamba okuba nti mu mbeera eno wabaddewo okusooka okuba nga tebalwanagana n'omusirikale omulala era okakana ono bw'atyo mbeera y'okwetaasa kwe kuba amasasi agaleese ng'omu afudde ate n'omulala yategerekese nga Kawongolo Dirisa nga bw'ati afunye ebisago eby'amaanyi ne bamuddusa mu ddwaliro erya gavumenti ery'e Kamuli Mulago gyali okuba nga bw'ati afunye obujjanjabi. Okusinza ku mwogezi wa poliisi mu kitundu ekya Busoga ey'omumambuka Afande Kasada Michael ayogezeganyiza mukono wa Nabasa Rogers Tizaala n'alwoka abaako byakasizza. Letu akazula biraga nti olunaku olwaleero nga bukya enkyo omusirikale ono agiire kubanga omusibe gutegeere ku ina lya Badaza Joseph kubikoebwa nti yakuba omuntu era mu zooni endala eyo mu kugema ono omusibe atandise okuba enduulu bwabeera idye atandise okuba enduulu wabaire wakavuyo olwanagana wakubya enduulu eri abantu abeyongeire mu kavuyo ako omusirikale akubibwa so mu kugeza okwetaasa akubya amasasi abiri kwerwana mu kwisasi lya Genia mu Kawongolo ono muganda wa ono abairawo okugemebwa era ono akubibwa isasi musibwa mu ddwaliro einene ly'e Kamuli era yafiire mu kutuuka. Mu mbeera efaanaganako bw'etyo poliisi okuva mu kitundu ekya disitulikiti y'Iganga mu Busoga ey'obuvanjuba etandise enteekateeka ez'okuwuliriza ku bigamba okuba nti waliwo abatuuze abatwalidde amateeka mu ngalo ne bakakkana ku musajja agamba okuba nti ono ateebereza okubeera kati w'emyaka 25 n'emyaka 30 ne bamukuba ku ssekalotero kakana nga bwe bati bamusse ku bigamba okuba nti ono asangiddwa n'ente eziteebereza okubeera enzibe zigamba okuba nti zazibbye mu maka ga Sumani Bangu. Okusinza ku mwogezi wa poliisi okuva mu kitundu ekya Busoga ey'obuvanjuba ono nga Superintendent wa poliisi Michael Kafaayo akasizza bino byonna kyokka n'alwoka avumira nnyo ekikula eky'abatuuze okutwalira amateeka mu ngalo ategeezezza nga poliisi bwetandise enteekateeka ez'okubuliza obulungi ku nsonga eno. Omuntu ono gwe basoona n'abakutegeerekeka kubanga omulambo gwe tegwasangiddwako wadde kantu koona kamulaga nti oba inondaga muntu oba alinaku kiki oba ka license oba kakiika driving permit n'abakutegeerekeka amaanyi ategana bakutegeerekeka mu ngeri eyo. Naye ono omuvubuka aweza emyaka 25 mu kufumiitiriza kwaffe nga poliisi kyali muvubuka muto alabika wa myaka 25 yagenze n'abba ente ku kyalo kye bayita Wolomera Nawanyingi sub county Miganga district. Ente gye yabbye kigambibwa nti ya mwami Bubu Asumani afunye ripooti okuva ku Giso w'Obulumagi ng'abuulira ayinfominga poliisi nti waliwo omuntu atiddwa era n'omulambo gusuuliddwa bbali ku luguudo n'ente bagisibyewo kumpi awo.